ne tumugamba Mukama twagala naffe ebirungi ebyo bye tulaba abalala nga bakola. Mukama abitukoledde, tekinkwasa nsonyi okumwebaza mu lujjudde lw'abantu. Kuva ku kyala atukolera mikolo, kuva kwanjula atukolera mikolo, atukoledde n'ogw'embaga. Mukama tukwebaza nnyo, munnange weebale nnyo, weebalire ddala, weebale butatuswaza. Abantu nga banditusekeredde ne bagamba beepanka, naye munnange okikoze, ogulumizibwa ennaku zonna, tekigenda kuva ku ntobo ya mitima gyaffe nti watukola bulungi. Mukama otukoze bulungi, ekitiibwa n'ettendo tubiyoola nga tubikomyawo gy'oli, kubanga obadde mwesigwa. Mwami wange jangu nnyimukewo wano. Mukama waffe yeebazibwe. Bannange eno gye nafumbirwa mu famire eno, bakwano bange. Gloria, stop. Mukama waffe yeebazibwe. Nafumbirwa mu mikwano gyange, bandeeta eno nga nkaaba. Ono ye yankima ewaffe, ku makya ku ssaawa 12 ne ngenda nga nkaaba, naye kati ne bwonzizaayo siddayo. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala kwebaza buli muntu alina kyakoze mu ECOWA ttiimu mwakola omukolo omunene ennyo ogw'okwanjula. Ssenga waffe ow'ensonga, weebale kuyimirira wano, ye ssenga ow'ensonga, yakola omulimu gwa ttendo. Basenga abali wano mwebale nnyo, mwebalire ddala wonna we mwakwata. Bataata mwebale nnyo, mwebalire ddala okuyimirira naffe. Mukama abawe omukisa. Njagala okwebaza abeegayirize, muyimukeeko nate omulundi ogwokubiri. Eryo gye ly'amaanyi tuliyita gye lya ku ttaka, lyajjeeka nga bitusobedde, naye nga Mukama alisindise tutandike okwegayirira ku lw'emikolo gino ebiri. Ne tuyingira mu kusaba n'okusiiba kwa nnaku 7, naye nga buli kiro 8:30 tuyingira mu kwegayirira okw'ebbanga eddene nga tusaba Mukama agabirire. Mukama agabiridde emikolo gyonna ffe ewaffe tugimaze nga teriyo bbanja lyonna. Ate ne twebaza Katonda n'egyeno egikoleddwa. Mukama abawe omukisa, mukoze ebintu ebirungi. Bannange tubawa ekitiibwa, kino kye mukoze kinene, mutusanyusizza. Ewaffe Gloria ye muntu ayagala ennyo class.